waliwo MOU esayiningiddwa fake opposition eno. Waliwo MOU esayiningiddwa. MOU ene ebadde wakati wa PFF ne ANT. Nabagamba eno branch ya FDC. Bano bonna obalaba bonna FDC. Tebakusiriwaza nti eno PFF eno ANT. Bonna FDC. Ne lwaki baforminza obubiina buno basplitinga. Nakugambye kali akabiina akabaka FDC abantu badde bakabuuka. Kati bana abafere nga bakoze eki baforminza obubiina obulala bu group obulala basayinize MOU. Na yeno mbagambye kati eno reunion yani ya FDC. FDC ye alternative ya Museveni oba last force ya Museveni gyabadde alina. Basayinize MOU oba memorandum of understanding. Kati eno newera memorandum of understanding eyokumeka in fact tezirina 2 ziri 3 eyokusatu. Eyasooka yali wakati w'abampuga nga baforminga DA. Bwebamala nga baforminze DF ne baforminga alliance n'ensereko ecological party neziwera alliance meka 2. Kati waliwo alliance eformingiddwa wakati wa Elias Lukwago PFF ne ANT. Bano bonna bafere mbagambye bano babadde batambuza ekintu kibayita fiscal democracy oba fake democratic system ya Museveni. Naye lwaki abantu bano baforminga alliance zino? Muna Uganda nze nakugamba saagala nnyo tutambulye mu biseera by'abano. Kubanga ero second revolution wabula ekintu kyonna kye bali mu kukola bakijjira ddala eri mabega eri gye bava. Kubanga ye first revolution yaliwo mu Uganda we yaddala wadde yatulidinga wano mu kuyiwa musayi naye nga yali revolution nga tuva mu bufuzi bw'amatwale batuwe independence y'ekiwanyi. So awo enjagala tutunulira awo tuli awo kubanga ke kata wa Museveni kali mukola ki kali mu kutusomera. Alliance zino lwaki bazikola abantu bano nga bakimanyi nti tebalina manyi kubanga tuddako wali mu 1960s kweza alliance kati tunagenda mu Uganda njega osooke wetegeze ebifaananyi bino. Ngenda kuwa ebifaananyi bisatu. Kino ekifaananyi kya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Kino ekifaananyi kya Museveni. Kino ekifaananyi kya 1960 okitegera. Ekifaananyi kino waliwo ekintu ekiri mu common mu kino ekifaananyi ebungereza eri mu common nabagamba akaluke tugendamu kaba colonial masters kabungereza kaba capitalist kubanga bo bakkiriziganya ne bagamba katukolewe ffe katugoberere ki democracy amatwale gonna agali gatwalidwa nga gogagendera mu kalulo kwali France ne bungereza olwa sente nyingi ezaliwo after the second world war America yali eyina ne wola abantu bano nayo yayigatako ne were abokumeka abasatu oshigira ba capitalist ne bawera basatu wabula bano France ne bungereza bo bali ba colonial masters kati ya America eta colonizing ayo already yali eyina ki sente nayo kwegatta mu ki mu race ne bawera ba capitalist bameka basatu then mo ne bakkiriza democracy kugaye bifaananyi bino byaki bya kalulu oshigira ekintu kino kakati bifaananyi bino bya kalulu wabula Museveni wano yabagambye nti ye ambassador wa Bungereza we yakoze eki we yamusinkanye mbu bayogedde ku nsonga za mirembewa mu Kongo buno bulimba bwa Museveni temubukkiriza Museveni I dare you njagala postinge egundi eno Bungereza gyakwade I dare you signinga postinge ku page yo kwa akakubyanga kali na waleri Museveni ono ngataddeko mask talaga bunyika bwalina okigira nabagamba bane ba colonial masters be bakamalamu akalulu be bakamalamu ono wamala okusinkana omukyalo ono bagenda Bungereza kyekino ekifaananyi kankibatere wano kyekino nga bagenze Bungereza nga mazo sinkana ono kati we yavuddeyo ono omukyala yazze ate n'asinkana Museveni ile niyo Museveni nagamba nti bagenze kwogera ku nsonga y'Kongo vuich Museveni osiriwazanga balala siffe okitegera unlike mu Uganda the minister omu osobola omusanga nga minister n'omusanga nga MP n'omusanga nga mulamuzi mu Uganda bano tebabikola minister wa ambassador wa Uganda owa Bungereza mu Uganda akwatagana na nsonga za Uganda kati wabanga bayina ensi gye baagala okugira okuyingizaawo wano basindika ambassador w'ensi ne bamuleeta wano ne bakwatagana n'owa wano mwene ensi ne bagenda ne basinkana gwe baagala okukola ki okusinkana wadde bo be bamusamoninga ne be balina okugenda kubanga ono yabeera president Bungereza wabanga yeetaaga Museveni nga bamwetaaga mu Uganda Bungereza yina okugendayo so si kuyita Museveni mjamu ku gundi yaffe wano ku embassy tulina bye tukugamba bo be bagendayo Museveni idea you posting ekiwandike ekyo Bungereza kiyakuwadde kipostinge okitegeera kipostinge then tukize tubadde mutesa ku Kongo nga mu Kongo mu gwanga lya Kongo Bungereza tayina kakwate kona ku security ya Kongo tebakikulimba Bungereza ekintu kyalina mu gwanga lya Kongo bakiyita trade agreements zeina ate mu trade agreements zino nazibalaga ku video ne kuno kweri in partnership with United States of America nga bali ku Lobito corridor e rail line okitegeera Bungereza tekwategana na security ya Kongo kulwazi nendagaana empya wadde bano batwalayo bistio ne zinendagaana empya
ate yo Bungereza zijijjamu security ya Congo yonna etwalibwa ggwanga lyaki lya America si Bungereza kati ono omuya yali mu babuzabuza abasiriwazi wabula tugende ku kyaki ku kya alliance eno gye tuliko gye bakola nakugambye main agenda y'abana abantu gye baagala okukola nakugambye eri alliance ya 1962 yali ya post independence government naddawo ezinaddawo after the independence okuforming alliance ya UPC then eno balukwago bano gye bali mu kubala bagita post dictatorship alliance gye bali mu kola post dictatorship alliance oba post Museveni alliance endagaano eno egenda okushepinga government ezigenda okubeerawo nga Museveni amaze okugenda kibali mu kukola nkugambye example tujigira ddala wali mu 1962 wano gye njogerako nyongera okujjukiza owe Kampala umani MP ono Shamimu Malende then gowe Bukoma Nsimbi look no further temutunula ku balala bonna if you want a revolution mu Bukoma Nsimbi ono nze byange biwedde nze bwentu bagambe ebigambo byange nensika these are tested and trusted wema bagalo kakasa kuono mukebere account ye bayita Honorable Nakato Shakira mujikebere mujja kakasa temutandikira ku mwaka guno gwennyini sigwe bamutandikirako temutandikira mu biliona mutandikire bilioni 3 mukakasente ya mwana abadde ku nsonga paka lero wetuli kakati en alliance y'abano gye bali mukola post dictatorship alliance gye bali mukola eshepinga bo njagala mujjukire ebikolobero bino byonna byonna ebikoleddwa mu Uganda abantu bano babiri mu kubanga Museveni abadde atufugira mbana abantu okutta mada ezibadde mu Uganda ombakakasa abantu bano bazirimu mada obubbi obadde mu Uganda abantu bano babirimu okutulugunya abantu okubabba kutiketta lyabwe abantu bano babirimu bano bemuyita aba opposition bano kakati essaawa eno bali mu kweshepinga badduke ebikolobero bino bibakoze ku bannansi nga bayingira alliance kubanga bakimanyi at all cost Uganda erina okukyuka oba ki Uganda erina okukyuka oba baagala oba tebaagala without their consent kubanga luli babadde nga mu comedy waabwe luno si bye tuliko kati bo bakimanyi nti Uganda erina okukyuka bakimanyi kubanga all policies ziri mu line naffe Feba People Power Movement is excellence Kyagulanyi Ssentamu mwe bannayuganda mwe batanakitegera naye nze already nkimanyi kati ye panic bale gye bakola ki gye balimu baagala bayingira alliance zino nezina alliance zino zibani kubanga bo bakimanyi tebalina maanyi bakimanyi Elias Lukwago akimanyi tebasobola kujja ne bawangula wadde akafo n'akamu Nsereka akimanyi tebasobola okuwangula kati bo kino kye bali mu kukola Basika National Unity Platform eri okwegatta mu alliance zaabwe mulinde ekiteeka mpuuga kyaleeta mukirinde nze nabagambye essaawa eno Museveni tatulinaako bargaining chip ffe tugirina agenda kuta abaana baffe twongere kumuyomyola wabula tetugenda kwegatta na bano ababbi kati bo balina options bbiri esooka bo kubeera opposition mu government eddako ekyo kimu ekyokubiri kulaba nti bateesa basigazeeko ebifo Oshegera ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu nga bagenze ku bargaining table ne National Unity Platform nina bagambye akaluke tugenda mu ka international community aka 1960 kenyini ketugendamu Oshegera ketugendamu kati bo bakimanyi nti banafu era nga UPC we yali kubanga UPC mu kalulu ako already yali nafu nga Bendi Kito Kiwanuka yali abazoba ku bakalu kwa 1961 nga Bendi Kito Kiwanuka akawangudde kati UPC yali ekimanyi tesobola kuwangulani Bendi Kito Kiwanuka nga bano bakimanyi mu National Unity Platform ngeze nesimbawo candidate ku buli kifo tebasobola kuwangula wabula bo bakali ya politician then number 2 bano bakoze ebikolobero Museveni yatukoze ebikolobero njagala mujjukira okufa kwa Hussein Kyanjo yabagamba bamuwa obutwa bali opposition byali na South Africa byali nawe gye bamuwa obutwa n'agamba ye tajja kukkiriza bamujjanja bekafe weribanga lissanyu lyabwe abantu bano balina omusaayi ku mikono gy'abantu bano aba position abo mubalinde okufa kw'abantu b'ekasese Besigye akulimu abantu abazze bagobebwa ku mataka n'okuttibwa Elias Lukwago akulimu ebijambiya by'e Masaka Mpuuga n'Ensereko babirimu ne Babedi Bwanikawo babirimu kati essaawa eno banoonya escape route gye banoonya kubanga bakimanyise nga Uganda eyo ekyuka nga tebamaze kugenda mu ndagaano na His Excellency Kyagulanyi bano ebyabwe bibi bakimanyi Okigira bakitegeera bulungi ekintu kino nkugambye kya 1962 wekiri then wodake Kenya ye Daniel Arap Moi kubanga Daniel Arap Moi mu ndagaano eyo yawandiikibwa Daniel Arap Moi yagamba babbi bange bonna tuba protecting temubabonereza ku bikolobero bye bakoze
Otegere ekintu ekyo. So muve mu kubuuza bino ti alliance ze mukola mwagala kutaasa banna Uganda mudduka bikolobero byammwe.